Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyige ku all endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Hello? Wange sebo. Balinze bampita Mukunja wa Beat FM mu Ndobeso. Ani ono? Mukunja wa Beat mu Ndobeso. Mukunja. Yesebo kakati nakueleza ka message ngalina kyenjagala onyambe. Waliwo omukyala gwe nnina ewaka. Naye omukyala oyo nga sinaba kumuwasa. Yalina omwami. Omwami we yali abeera naye. Omwami oyo bamuyita Bernard. Naye kati mulinamu kati omukazi ono namugjayo mulinamu abaana basatu. Naye omwana omu taliiwo kuba yasooka yali omwana omu kati bano abookubiri bo baali balongo. Naye kati omulongo omu n'abuuka. Naye kati omwami oyo gye najja omukyalo oyo waliwo entiisa gye nninamuko muli ngenda n'entyamuko engeri gyendabamu kati mukazi ono enkyuka gy'akyuka kati mbadde nkusaba onnyambe njala kumanya bakyakwatagana oba waliwo enkwatagana wakati awo n'omwami oyo omukyalo ono gye nnamujja. Njagala onnyambe Wange. Kati onaayogerako naye? Sagala kwogerako naye naye omukyala ennaku zino akyusekyuseemukko embeera kale. Kale beerako ku simu tovaako. Kale Ze Benadi. Wange. Ze Benadi. Wange. Oli otya? Kandi bulungi nze bandabye namba n'engambe n'enamba erabika. Tuweese saaki. Ankyawa nnyo naawe. Nakoowa. Wankoowa n'enzo nkoyera bwerere ffe tukubeereddewo nga tonnatuuka mu eyo embeera. Omwana yatuluma wangamba nkyawe gwe nnina tugenda kuzaala n'osuulawo. Ugwe. Wange. Nti okyawe gw'olina? Wange? Okyawe gw'olina? Ng'okyali naye. Naye weeyogeza. Okyali naye onnimba. Kale tewali buzibu. Bitambula bitya? Weebityo nkozi mweyo. Kiki wabulira wa? Gyendi mu tawuni wadde tojja kundabako. Natya nti bwe nnakusemberera ennyo omuzigo gujja kusaanuuka. Naye mba weekubya yaka. Kale. Anti omuzigo bwe gusaanuuka ogumanyi? Wange? Omuzigo bwe gusaanuuka ogumanyi. Kale sebo. Era nze nti ate kabaako kalogo. Keri yakusinga obulogo. Awo nga mulogo. Hello? Wange sebo. Ibbaawo nga mulogo. Wange? Ndibbaawo nga mulogo. Tasobola singa gwe munnange. Simanyi wazaalayo akaana akalala? Nazaalayo akaana akalala? Laba nno oli omanyi we twaziika oli tetuliddamu kuzaala. Muwulire nno byanyumya. Nali mmanyi nti tewaddamu. Sebo naddamu n'enzaala mukama wange. Waddamu? Kawala kalenzi. Kaana kawala.
Era mwoyo oba wafuna mulala. Bibuuzo nga bingi. Just mbuuza bubuuza. Mbuuza bubuuza nti abakazi mulonda. Bibuuzo nga bingi. Mwoyo oba. Mwoli gwe mmanyi oba. Yeye sebo. Kati Wange yaliwa. Owo yaddako. Okakasa. Naye bannange. Totandika kyotamalirize. Addako Wange. Ya mukama wange sebo. Tulabagane ddi. Tulabulungi. Tulabagane ddi. Tulabulungi. Tulabulungi. Se gwe ngamba tulabagane bwe lutyo omwana nzije naye mukaveera. Abula sina anse bibuzo bingi. Otiddemu. Ntiddemu munnange. Ontira kinzo kyantya. Nga lwaki sikutya. Kakakaaba. Mwana awulidde ng'obuuza nnyo maama w'ebibuuzo. Kale. Jakukubirako tusisinkane. Kaba tojja kundabako. Jakujja. Kale. Manna kikulu esimu oba aliwa naye owulira n'omuleezi ayagala. Oyinza ogamba bus station, oyinza ogamba ali mu ddwaliro, oyinza ogamba ali mu katale, oyinza ogamba oba atambula ali ku street kubanga gy'osobola okufuna eddoboozi bwe liti. Naye ate omwana ng'akaaba nnyo. Agenda naye ku mulimu. N'akaaba ati ekitegeeza ali mu ddwaliro. Kati kyembuuza kati ate ayagala kulaba Bernard. Twakitonda bako. Agattewo. Ate omwana addamu wa Bernard. Yagenda kubazaalira mpa. Anti kati gwe tomanyi kintu kino. Sikimanyi maama. Kitubuulire. Yogera abaaliddawo bali kutenda nakati. Mulaavu muno mulimu okutomera. Kati mukazi watu ayinza okuba gye yazaala omwana yatomera kati ayagala kugenda Bernard. Kugamba si kyogambye. Badde ngenda kugamba nti mulaavu eno muzaala eno n'eno. Mulimu okubaza. Endobeso omukazi abaddewa. Abadde mu bbaala abaddewa. Ekyo nakyo tukyebuuze nnyo kubanga oyinza okulowooza nti abadde mu kugemesa ng'ali mu kkomera bamusiba. Nawe Mukunja sya ng'omwana akaaba ati nga ate abantu bwe bawogana Mukunja n'ennakatwa n'amootiimwe bali kutuweereza wabula bannange obukazi obutasalawo mulabi abaana bammwe mubazaale eno mubazaale eri abaana bazaale wamu obalage kitaawe ne kati bw'owazaale wa Bernard n'ovaayo n'ofumbirwa omulala kati ate oyagala kudda wa Bernard bukazi mmwe mwewummuzeeko mufune ebyokkola nze mama naamwe namaliga mu katale. Mama mukazi munnaffe yatomera ati akizudde ategedde. Nze kyendabye omukyala akyayagala Bernard naye oba yagenze gemesa yenna agulunguta nabyalimu byagulunguta n'alinga makanika naye abakazi tetutudde bannange. Ono mama Linde Kawuku. Mama Linde Kawuku naffe tutegedde oba abaddewa oba wa. Ekyo kirabika bulabise nti omukazi omusajja bakyera tekiriimu na sitaani n'abakazi abamanyi naye batumira tebayiga. Nze ndabanga abaagala okuddamu obuzza okwera. Babadde baludde. Lunawe onaakuba endeka mwoyo. Naye munange ekyamukulesa kati ate kigenda kukomyawo ate kiddemu kimukulesa. Ekyamukulesa boddayo kitwala bulamu. Abasisimusimwe baleetuweereza mukwano nze kansana nnyo nga nsidde mu kitimba Butambala nze kyendabye Bernard tali ku mukyala kati yeenoonyeza omusajja yamwegayirira naye nga tewaliwo no connection y'amaanyi omukyala yayagala okuddingana n'omwami naye ndosengerezako bannakitimba ne Butambala mwenna. Ono Barnabas ambasada w'abaluuli n'akasongola gyendi oyo omusajja kyalina okumanya nti omukyala omutima gukyalira emabega gye yava era ne beegwako bwepaba gye baakoma Barnabas geego. Ono director sisimu Kamambuli Road okufukayaza road. Mwami Mukunja uza abakazi amupatikyawo. Tabatikyayira ddala Wange madamu nkugambye ogenda n'osanga
wayagala emyaka 2 emabega era bwe mukamba akamati tewali tabu ekyo mwakwata kikwate abakazi nga tukyawa mukakajambo ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyigeeko all endobesa ku Beat FM twekumireko tuseguka